Mutabanyi wa Bebe Cool talina yadde empisa n'akatondo n'akeddagala era ng'omuvubuka ono alinga kitaawe. Bw'omutunuulira ebikolwa byonna byakola tebirinaamu makulu wadde. Khalifa Aganaga avuddeyo n'alumba musajja mukulu amanyikiddwa nga Allan Hendrick Ssali, n'amulangira obutabeera na mpisa okuba nti oba oliawo agezaako okukola ebintu bya kitaawe, era avuddeyo n'agamba nti ono omwana yatandika dde okulinnya abantu abakulu ku mitwe. Abamu bagamba nti omuvubuka ono ali humble newankubadde yali straight nga taata we. Ebiseera ebisinga omuvubuka ono ayogera amazima. Khalifa Aganaga avuddeyo n'agamba nti nedda ono omwana akyali muto nnyo, naye bw'otunuulira empisa ze n'ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti akola bikyamu nnyo era byandimuviirako obuzibu nekkayo okuba nti tesobola kuba nti egenda mu maaso mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Tantambi Jimso namawano Kibwa Maxud Junior. Webala kuba nti otambula nange okusubscribinga gwe yasubscribinga era na buli omu ampuliriza nkwebaza nnyo. Olunaku lwaleero tukitegeddeko nti waliwo olutalo wakati wa Khalifa Aganaga ne mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Allan Hendrick Ssali. Olutalo luno luva ku ki? Ebiseera bisinga Khalifa azze alumba Bebe Cool era nga Bebe Cool oba oliawo yagaana okuwa Khalifa Aganaga attention so far. Bino nno biva ku ki? Bebe Cool yagenda n'agamba Khalifa Aganaga nti akozesa nnyo enjaye era yayegenda mu maaso n'okuba nti efuumuuka n'okugwawo olw'okuba ono yagaana okufokasinga abeera ku biyaga ebiseera ebisinga. Kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti kyawula Khalifa Aganaga era nga Khalifa Aganaga yagenda mu maaso n'okuba nti adeclaringa olutalo ku Big Six Extraordinary Bowers Rwena Bebe era nga Bebe Bantoni oba oliawo ye yakitwalanga by the way. Bw'otunuulira ebiseera ebisinga buli kintu kikyamu oba oliawo kitambula mu ggwanga, musajja mukulu amanyikiddwa nga Khalifa Aganaga agenda mu maaso n'okuba nti akigeza ku Bebe era nga oba oliawo olutalo luno lukyagendera ddala. Now recently Khalifa avuddeyo n'ategeeza ensi nti temulabanga mwana butaba na mpisa, naye nga temulowoozanga nti taata wabeera n'empisa abaana nabo tebasobola babulwa empisa ate nga taata talina mpisa n'abaana tebabeera na mpisa. Avuddeyo n'ategeeza eggwanga nga mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Allan Hendrick Ssali weetaagira ddala okuba nti ajjanjaba kubanga omwana ono talina mpisa yadde. Khalifa agamba nti Allan Hendrick Ssali y'omu ku bavubuka oba oliawo abagenda okufuuka useless in this world because agamba nti ono omwana ekimugana n'okubeera n'empisa kwe kutamira. Agamba nti akeera ku makya n'agenda mu ttamiro n'atamiira studio bamugamba okukola mbu simanya si byalina okukola, alina amalala era ng'agamba nti omuvubuka ono oba oliawo tajja kutuuka ku kigendererwa kyalina kubanga yeevuga speedi. Wano nno Allan Hendrick Ssali tanaba kuba nti adiza Khalifa Aganaga naye ng'ate kinajjukirwa nti recently mutabanyi wa Bebe Cool yavaayo n'ateekawo DJ Roger wali eri nti enemy of progress bambi we are tired. Alina olutalo ne DJ Roger. Olutalo luno lwava ku ki? Allan kugenda ku stage oba yali akuperforminga ku show ya NBS gye bamuyitako okuyimba bambi mpola mpola. DJ Roger session byatuuka ey'omuvubuka okuba nti aperforminga yasobola okuba nti atambula ku desk ava ku desk n'atambula n'avaawo n'atazanyira mwana ono music. Ekintu oba oliawo ekyaluma Allan Hendrick Ssali paka ssaawa zino era yagenda mu maaso n'okuba nti alaga obutale bumativu bwe kugenda ku mikutu gya social media n'ateekayo ekifaananyi kya DJ Roger n'agamba enemy of progress. Kino nkikulaga nti oba oliawo omuvubuka ono ye teyamatira na karakita Roger gyamuyisaamu. Khalifa Aganaga y'omu ku olwo abayimba era kiteebereza okuba nti Khalifa Aganaga yagamba Roger obutazanya music w'abantu bano eno. Kiteebereza okuba nti oba oliawo Roger abadde nga n'olutalo ne Allan Hendrick Ssali naye nga indirectly akozesa muvubuka amanyikiddwa nga Khalifa Aganaga okumulanira entalo ze. Oba oliawo mpola mpola buli omu yeebuuza lwaki ssaawa zino Allan Hendrick Ssali abantu batandise okuba nti bamulumba ate nga omwana muto yakatandika okuba nti ajoininga music industry naye nga kati ebintu ebigenda mu maaso n'okuba nti bimwogerwako si birungi. Fine okunywamu kyaliwa nga anywamu naye tosobola kugenda ku TV n'ogamba nti mutabanyi oyo talina mpisa olw'okuba mutamiivu. Nedda ddala Khalifa Aganaga avudde n'agamba nti mu next
episode y'olutalo lwabwe avudde n'atutegeeza nga bwe bagenda okuba nti atandika okuba nti ata ebifaananyi ne videos ng'omuvubuka ono atamidde aweddeyo olwo n'atandika okumanya nti oba oliawo ensi emmanyi avuddeyo namugamba waaye tolina mpisa gwatamiira ovuma abantu kati bakusanga mu bbaala olina bakukola ekikyamu kikyogamba. Henry Kisali is one of the humble boy. Mamanya ali so humble and is still mumanyi nti musajja mukakamu. However ekintu kigenda maaso n'okuba nti kimutabukako kubanga yayingidde endongo erimu bamafia kati bamafia batandise okuba nti bamulumba mpola mpola. Simanyi oba nasurvivinga naye mu Uganda ogumya muto okuba nti osurvivinga era kyonna decision gyagenda okukola yegenda kumulaga oba asigala mu game oba agivaamu naye nga sofa yafuze target z'abantu abakyamu abagenda mu maaso n'okuba nti bamuvuma n'okumutambulirako n'okumulinnyako ku bugere ogatte okukwata omutwe okugusiisa tiisito basobole okuba nti oba oli abamugjamu kye baagala so kiri gyali okuba nti akita oba agenda nakyo byebyo abamutera lukiboya ntami jimuso mwebale kuba nti mumpuliza olunaku lwaliro kankomewo.